kibi nnyo kibi ddala nti olunaku lwaleero terwakedde bulungi nnyo aba ku Entebbe Road aba sayidi y'enkumba eyo kitalo nnyo ekigudde mu kitundu kyammwe ekimoroka bwe kigudde ku moroka endala munnange bwe kito ne wabanga waliwo abantu abakafiiriddemu kitalo nnyo kitalo ddala naye njagala okwongera okubabuuzaako yonna gye musinziira okubanga mutuuliza nti mugamba mutya olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga naddala eya Winnie Nwagi eri mu kutrendinga ku social media Winnie Nwagi agaanye omwami omwayitibwa oba alinza okuyitibwa ex we Breezy Nateeta amuganye okubanga yesembereza omwana we olunaku olwaleero ensonga ezo tugenda kubanga tuzoogerako naye nga sinagenda ludda olwo njagala okujjukiza gwe wenna ayagala okubanga weefunira ku loan ekyusa obulamu bwo oyagala kwongera ka ssente mu bizinesi yo ogiimproving njagala okutegeeza nti osobola okujja ku Leseho abasinga obungi gye muyita Letshego n'obanga ofuna loan eyo nebanga ate ekuyamba okulaba ng'otambuza obulamu bwo n'okwongera mu bizinesi yo okulaba ng'egenda mu maaso olunaku olwaleero kyalira branch yonna ekuli okumpi eya Leseho oba osobola okujja ku main ku head office Kololo awo ku Wampeewo Avenue ku plot 9 oyita waneno wansi ngava eno ku Centenary Park awo n'oyita ku Hotel Africana n'oyambuka akapande ojja kuba okalaba nga kaliko Leseho nga tonnatuuka eri ku kisaawe ekya Kololo Airstrip n'olwekyo nga lwaki nedda jangu weefunire ku loan oba si ekyo osobola okuba ku ssimu osobola okuba ku ssimu eyo yennyini gy'olabaawo n'oba ng'oyogerako n'abakulu okuva mu Leseho ali ku ssimu asoose olunaku olwaleero njagala oyogereko nange ombulira ensonga nga bw'oziraba hallo mukulu wangi ssebo nze Mataalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba otyo omuwagizi wa Manchester United bagamba ki ab'omu Ndeeba ssebo tuli bulungi nnyo okay kyekirungi naye njagala okusookera ddala okutwala okusaasira kwange eri abo abaafiiridde mazima ddala mu kabenje akabadde ku luguudo lw'Entebbe awo enkumba ekimoroka ekyo bwe kyeyiringudde ekigwo ne kibaako akamotoka kye katuulira bannange ekitalo nnyo abafiiriddwako abantu bammwe nyongera okubasaasira bannange obulamu bumpi mazima bwe kiri ekyo kyo omuntu abadde tavuga ndiima omuntu abadde ali mu mirembe gye mpolampola era naye asobola munnange okuggwawo bw'atyo kituufu kibi nnyo kubonaabona kwereere genda maaso ssebo omuvubuka yavuddeyo n'abyogera nti ye taata w'omwana wa Nwagi bagambye bannange obuzibu bw'abavubuka bw'omulembe guno kwe kulowooza nti social media yegenda okubayamba okugonjoola ebizibu byabwe yesebo eno social media nkudaazi ekudaala bukudaazi bw'otagivaako osobola okukogga ensonga bwe ziba nga zaamutabuseeko lwaki mazima ddala teyagenze mu bw'obuyinza n'abannyonnyola n'akozesa amateeka n'afuna obuyambi kirabika yadde anoonya amagezi ku social media naye laba mazima gye yazze social media sebe eno social media kw'osanga omuntu ng'ali wakaawe tannalya kyaggulo tannanaaba naye ng'alina omuntu gw'aliko gw'avuma amulabisa mpulira kituufu naye ng'ayayuuya social media eno yennyini ky'osangako omuntu abeera awantu awatategerekeka naye ng'alina gw'avuma gw'avvoola bannange eno ye social media kw'obeera ng'omuntu akomentinga naye nga tomanyi lusu lwawunya tomanyi oba alabika atya tomanyi oba alina n'ekyokwambala tomanyi oba ne andaweya ye erimu ekituli naye ng'ali ku social media alina gw'avuma what a joke si byangu ekirala ssebo mpulira bannange tuyigire ku nsobi z'abalala twewala okuyigira ku nsobi ezaffe kubanga olumu ziyinza otusaanyaawo twetegereze nnyo tekikugaana kwetegereza gw'ogenda kuzaalamu mwana mwetegereze nga tonnamufunisa lubuto nsonga nkulu omukyala weetegereze omusajja gw'ogenda ozaalamu omwana ojja kuzaala mu muntu akufuukira akalabba
akufuukira akagologoosi akufuukira engo abantu abamu si bantu ekimala n'olwekyo twandyegendereza nnyo omusajja gw'ogenda okuzaalira omutegedde gw'omusajja omukyala gw'ogenda okuzaalamu omutegedde nsonga nkulu bwe mutaakola ekyo mujja kubeera nnyo ku social media nga mwekuba kyani kyono kyani kwata nnyoko kwata kitaawo kwata nnyoko ku social media kuno obadde otya Solido sebe ebigambo byange ennaku zino bitono lwaki naye abantu bafuuse bazibu bannange ggwe alina amatu weesonyiwa abantu y'ensonga lwaki nze mmanyi okwetuulira ewaka wange eno mu ntebe n'ensirika nga bwe nnywa kaho ne gootweed tokavangako kubanga abantu si balungi ennaku zino akusekera wano mudda ayinza okuba ate atunula birala kituufu oli mutuufu nnyo naye aba Arsenal mbajjukiza nti essaawa yonna Bayern egenda kubaasimuza nze mbalabudde kanjira neenywera kaho ne gootweed omuwagizi wa maani okay yes oyo abadde Solido y'abakyala njagala okubuuza ku bannaffe abali mu Ndeeba abali e Nateete abali e Busega then ne side eri Kibuye Makindi awo n'abali ku Entebbe Road banange mmwe byabadde bibi side eyo naye tubasaasiddeko nnyo njagala okuwulira omulala ali ku ssimu yogera erinnya Presenter Wangi Nnyabo nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku ffaamu y'amajanja agamba atya ab'Ezirobwe bali batya tetuli bubi nga mmwe eyo iyi kyogamba muli bulungi eyo bawaayidde era tetuli bulungi nnyo kiri awo ndowooza tekiba kibi bwe mbuuza nti kati obadde ojejemba ki Wangi sebo kansooka okutwala omukisa guno okukungubagira abafiiridde mu kabenje enkumba nsaasira nnyo abafamire n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu mpulira Nnyabo kitalo nnyo condolence kitalo ate olutalo olugenda mu maaso wakati wa Blaze Nateete ne muniikiniwe Winnie Nwagi Omungereza lwayita Golden Jubilee olutalo Ssematalo Abafalansa lwe bayita Berlin Temple olutalo lw'e Berlin Omuchina yaluyita Shaolin Soccer Omujamani aluyita German Shepherd Wangi olutalo Sinziggu Nnyabo German Shepherd olowooza simbwa eyombwa kika kya mbwa kituufu embwa ennwanyi y'entalo ono omusajja Blizi akaayanira omwana alabika takiwulirangako takimanyi era takirowoozangako Winnie Nwagi ye German Shepherd yennyini ye Snake in the Green Monkey ayogerwako mu literature ye America has got talent Ninja Warrior era Japanese Yakuza gwe tulaba mu firimu Winnie Nwagi naye yennyini yeetya wa mutawaana eri ye kennyini sikiwa nti omulenzi oyo kyakaayanira ajja kifuna oyo Winnie Nwagi n'ekisiikirize kye kimudduka olwo omusajja wadde ono Blizi anaamalako atya tubiwulidde byonna lengera firimu tubiwulidde naye omusajja wattu akola atya okulaba ku mwana we nze ndaba ajja kwetaaga okukuŋŋaanya ebitongole byonna eby'amaanyi mu nsi yonna bitongole omuli FBI CID CIA World Bank DISO President wa Russia owa America Interpol TASO Muammar Gaddafi ne Idi Amin bonna bajje bamuyambeko naye Idi Amin ne Gaddafi nga baafa dda
ajja kwetaaga empewo zaabwe okusobola okujja omwana ku Winninwagi. By'oyogedde Sebo wangi Letshego tennalekeraawo kuwa bantu looni okwekulaakulanya n'okukyusa obulamu. otyo Mu kifo ky'okulwanira omwana omusajja oyo n'abasajja abalala bangi nnyo abakola kye kimu bandigenze ku ofiisi ya Letshego Uganda oba ku branch yonna ne beefunira personal loan oba business loan ne beekolera ssente zaabwe ne bongera mu bizinensi ne bakola improvement. Mpulira Ekirungi interest ntono nnyo ate ng'ebbanga ly'okusasuliramu erikuweebwa liba ddene okusinga abalala abawola ssente. Aligenda okukyusa obulamu okudda nga n'omukazi awulira ddala kamukwasa omwana kubanga kati binojjo. Toteesezza bubi. Sebe ekyo kye kyantwala ku ssomero kuba na magezi nga ganjawulo. Era musajja gwe oba kusoma singa kati oli wala nnyo naye olumu nkusaasira nga ndaba tolina kiddako oli stagnant obulako kubeera pregnant nga tova mu kifo. Nyabo ng'okisussizza ate leero njagala okujjukiza abawagizi ba Arsenal nti bannange ku wiikendi ewedde mwayonoona ebintu byange ku faamu ne mbaleka. Naye leero nawulidde musamba Bayern Munich. Era byonna bye bimu birimu Munich. Siraba omuntu yenna akaabira mu nnimiro yange ng'omupiira guwedde. Ku wiikendi mwatobezza buli wamu nabadde ndowooza enkuba yatonnye kumbe gaabadde maziga. Bwe babakuba siraba omuntu yenna ku faamu. Ntegesa emiggo tutegesa abakubi b'empi teri agenda kusala kuyingirayo. Mbalabudde. He who has ears should see. Wangi Embuulirire tefa yonna. Naye bannange Arsenal balabye. Naye pulezidenti kambuuze Yennyabo ensonga za puresha nga zongera kuwanvuwa. Nawulidde nti baamuzizzaayo mu kkomera paka ng'omwezi guweddeko. Bwe kiri omwana mu musana mazima ddala anaalaba ku musana. Ekizikiza ky'ekkomera nga kigenda muggweerako. Kibi. Naye okusinziira ku puresha amaanyi ge yali akozesa ng'ayogera nali mmanya ajja kukola prison break. Nali mmanya ajja kudduka mu kkomera bamunoonye nga tebamulaba ng'empewo z'abajjajja zimukwese. Naye ne bajjajja balabika bakoowu. Omwana pulesa taba mazima ddala nga yali atulimba. Kale kati abaali bamuwaga bo bali eyo mu maka gaabwe beeriira mmere banywa kacaayi. Kituufu. Kino kyongera okutulaga nti tulina okubaako bye tuyiga mu nsi. Mazima. Kyova olaba omuzungu agamba birds of the same feather are the same bird. Vunula. Embuulirire tefa yonna. Olaba obutasoma bwe bukuleetedde okwennyamira. So malicious. Yogerako nange Alukusimu. Mufulume teri gwe ŋŋenda kutwala. Ono si kiwulye? Abasaabaze mwenna mufulume. Sebo. Kondakita naawe fuluma. Mukulu ali eyo. Terigendaga. Oba mukaayana oba mumpadoola. Obagobera ki? Sirina gyendaga. Sebo. Alo. Mukulu. Kasenja. Ani? Nsonyiwa taata. Omanyi. Nedda sirina kyemmanyi. Ebyo birekerawo. Badde nvuga ba pasenja. Ate obagobye bakoze eki? Tulira obagobye. Abasuubuzi tuli mu kwekalakaasa.
n'aba taxi muli basuubuzi naffe tuwa emisolo kyenkana tuli basuubuzi bafulume baddeyo ewaabwe abaana babalabeko bo baagala kugenda kukola nze Kiwulenge Piriton omuvuzi wa taxi wano Nansana ku Yesu amala tukumanyi meeya Tubbi 2026 kale weebale nnyo naye njagala ono bulizi obuyogerako ki anoonya omwana we okuva ewa Wininwagi sirina kye mwogerako okuggyako okumwebaza yeebale kuzaala yeebale nnyo okudduukirira omulanga gwa Nadduli tweyanziza kale weebale nnyo ssebo nninayo ekibuuzo buuza mbuuza singa nfa nga sinnagula mmotoka nzikirizibwa okugoba abakungubazi mu mmotoka gye bantwaliramu okuziika ne njeddiza